Abakyala bano mu kibiina kye FDC banokoddeyo ensonga y'okubeera nti bakyala bangi bakyafiira mu ssanya nga gavumenti teriko mbeera yonna gyetaddewo okulaba nti embeera eno egonjooka naddala mu malwaliro aga gavumenti. Omukulembeze w'abakyala mu kibiina kya FDC Ingrid Tulinawe ategeezezza nti emyaka 3 gavumenti ya NRM gyemaze mu buyinza mpaawo eddwaliro lyonna lyetaddewo okulaba nti abakyala abafiira mu ssanya omuwendo gwabwe gukendeera, ekintu ekigenze mu maaso nga kirinnyisa omuwendo guno. Museveni twandikusabye olugendo lw'ogenda kwekabaala okuserebuletinga ekiro ky'abakyala sooka oluyimirizeemu okozese ezo ssente biliyoni 1 okusobola okutaasa obulamu bw'abakyala abafeera mu ddwaliro ku lunaku. Tulinawe agenze mu maaso n'akunga abakyala bonna mu ggwanga obuteetantala kugenda ku mikolo gya gavumenti egy'okujaguza olunaku lw'abakyala nga gino gyakubeerawo olunaku olwa Sande wali mu disitulikiti ey'e Kabale. Okusinziira ku Tulinawe, talaba nsonga lwaki abakyala bandyetabye ku mikolo gino nga bakyagenda mu maaso n'okuzaalira mu mbeera embi saako n'okubeera nti bali mu bwavu obutagambika. Twetaaga 200 zokka okutaasa omukyala obutafa ng'azaala emulago. Ebiliyoni 1 ejja kutaasa emitwalo n'emitwalo y'abakyala obutafa. Esente ezo zigule igometwin injection oziteeka emulago. Bino abyogedde bw'abadde ayanja n'enteekateeka ya kibiina kya FDC gye kikoze okukwata olunaku luno ennaku z'omwezi nga 12 omwezi guno, era nga bano bakulukwata nga bawa eddwaliro ly'e Bugiri ebikozesebwa mu kuzaala kw'abakyala omuli n'eddagala eryeyambisibwa mu kukendeeza omusaayi okuva mu bakyala nga baakamala okuzaala.